Waliwo maapu za Uganda ezifulumizibwa nga ziva mu bitongole bya gavumenti nga wetwogerera maps ezo Buganda teriimu era ssentebe w'akakiiko akategeka emikolo ensonga eyo agikonyeeko. Ebitundu bya Uganda ebirala byonna bye tumanyi nga Busoga, Kalamojja, Ankole, Bunyoro n'ebirala byo mwebiri naye Buganda teriimu. Kaakati naawo nze wenneebuuza nti kiki ekigendererwa, sinnaba kumanya kiki ekigendererwa. Ebyo byebigenda mu maaso neno mu ggwanga Uganda era waliwo yabadde complaininga mbunga Ssaabasajja mboba ebirala babituute mbu n'omuma baagutwala naye nga musajja wattu azayogera ku kintu ekyo yabiraba era nga woolaba mu katambi awo nga woolaba mu katambi abaana nga bali abanyiivu ne Ssaabasajja ekintu ekyo kizze nga kikola ki nga tekimusanyusa. Eyo munnange tudde ku nsonga z'omukulu Nalukola okulayizibwa ye mu bigambo bye yagambye nti bano abasajja basaaga keetoonye kagwake alina okulayira. Kugenda mu kooti bateeka mu kitabo kya gavumenti ekitongole ekiyitibwa gazeti kyapa ekyo ngende ndayire bagende nabo mu kooti bw'oba tonnateeka mu kitabo kiri ekitongole tosobola kumpawaabira. Tewabaawo mu lulimi olw'bannamateeka kye bayita cause of action. Bw'ogenda okumpawaabira kati omusango gwo guba tegunnatuuka guba guli premature. Tugende banteeka eri mu gazeti bawaabe omusango gwabwe nzije nja bakompola n'amaanyi g'amateeka wali nabamaze n'amaanyi g'abantu olyoka owulire lwogoome. Ebyo ebigambo bye boogera byonna bya bulimba bya butaliimu. Bo bennyini be bajja ne bakola akavuyo naye ng'obululu bwe tulina buyitirivu nnyo nga basena ku jjengo twalina obbawangula kubanga baalemererwa okukola ebyetaagisa mu Kawempe North. Ekigambo ekituufu General Museveni kye yayogedde yagambye nti basaanye okugenda batunuulira ensobi ze bazze bakola mu constituency ya Kawempe North bazitereeze. Byonna ebyogerwako obuweereza obwogerwako mu bitundu ebirala eby'eggwanga bwe kibanga kituufu nga gye buli mu bitundu ebirala Kawempe North tebutuukanga. Ensonga mugitegedde nti bano bakola kubuzaabuza naye abantu bagambye balinze ki okubanga bamugazeetinga era bo bakambwemuko bagamba nti Nalukola businga baali bamanyi nti tebaagala kulangirira omuntu omulala w'opposition bandibirekedde ddala naye waba bamulangirira baveeyo bamulayise. Ab'akakiiko k'okulonda mmwe mwennyini mwe mwatuula ne mulangirira Nalukola nti awangudde. Bwe mumala okumulangirira nti awangudde mwategeeza eggwanga ne mumuteeka lwaki temumuteeka mu Uganda Gazette ne mumugazetinga. Jjo neewuunyiza nga sipiika wa Paalamenti agamba tamuyina mu gazeti. Gwe wennyini gwe yadikiryaninga n'ogamba ow'akakiiko k'ebyokulonda n'otugasa Girinya yafa ekifo kiri vakanti kyereere. Era gwe kennyini gwe wavuddeyo n'otegeeza eggwanga ky'okutegesa okulonda n'okutegeka ne kutambula ne kuggwa n'otulangira Electoral Commission n'ogamba Nalukola awangudde era n'omudikiryaninga n'omuwana declaration form lwaki tomugazetinga. Oba oluwa abakyalenjinga tebajja wuwo tebagenda mu kakiiko k'ebyokulonda kukyalenjinga olina muteeka mu Uganda Gazette n'omugazetinga abakyalenjinga ne bagenda mu kkooti. Tukusaba olembe tuvuya nnyo bw'otyo. Oba omulimu gukulemye musuulewo ttawulo mugambe ekimala kimala ffe tukooye naye tulana etukooye tubuzaabuzanga buli ssaawa buli lunaku ekintu kyaggwetta mukifudde debate okumala enkupi wiiki 2. Tubasaba n'obwege n'obuwombeefu mugazetinga omusajja bamulayize abaagala omukyalenjinga kooti za Uganda weeziri nzigule bagende bakyalenjinge mu kooti so si ate kujja wuwo. Lwaki buli kimu mukikola ng'abateetegese. Saba gwangoberera akantu kaffe kano kwongereyo okasindikira abantu abalala nammwe abampagira mwongere amaanyi ensalo ku kizigo kweri. Abasajja batidde, abasajja bakooye, abasajja bagenda. Okane ebisinga okusesa oba okwewuunyisa ne Hajjat Nambi naye akalambidde mbu akalulu ke baakabba era tasobola kubanga akonsidinga defeat. Njagala
Abali b'Olutamaguzi Ssemakula amwanukudde era amugambye nti bw'obanga kituufu Hajjati Nambi musiraamu era ng'asiiba nti mu butuufu yandibadde alikirawo obulimba. Mwe Nambi ow'NRM gwe baleeta bw'oba oli musiraamu ng'osiiba ng'ojooyogera ku TV mbu wawangula genda olye emmere yo tosiiba. Genda otufaanane ffe balutamaguzi abali mu kulya lumonde waffe. Kubanga reality ogimanyi ne buno obululu olusaavu bakubbira lubbire. Goloweza Jati eronda gye mwaleeta mu kalulu. Jati eronda. Bano abavubuka bwe mwatikanga mu bimotoka by'amagye eby'omuntalo balonda. Kubanga ffe twabagamba kati nange abantu beeyongedde okubanga babagamba nti ebyo byonna bye muli mu katemba era nti kye mwabala mu butuufu kyagaana okuvaayo kyeva olaba ebintu mutankana nabyo. Sente buli kimu badde mu kirina kye kyabaddewo kati nga balina okukonkokutinga reports. Sebo twandiwangudde naye boxi 50 tewazi balo nga wabo bagamba of course tezawera zabatabala tezawera na 5 tezawera na 3 but sebe boxi 5 tebazibazi sebe batisiza abalonzi sebe boxi bazisambye sebe kanko yeki okulabirako kimu nenda ne president nga naye awandise ne musamba maboxi ne mukola ki basambe boxi ze Wambogo nga Mamba epakize mu polling area bajita polling bajita batiye umba polling stations polling center umba polling stations Mamba za libiri nga ziparking zemu oli najja ne mundu nakuba muka box ya masasi yes we have the footage obo jagala njikulu kadi abe batwala mu koti bande babusamba and the president no blaming echo ku opposition bobonga amanti gwe commander in chief tomanyi yakola fujo Kawempe then obo toera likiriza simanyi obo kyali fit okwera commander in chief egwanga li nti Emamba ezenwanye mundu ezirike mundu zirwasa mayinje Mamba ezoera 30 zijja mu Kawempe ezoera deployed n'abasirikale abawera omutwalo ogumu nti gwe commander in chief nga tomanyi owekitiibwa president leka nalukola layire ebisigadde mubireke akalulu akaluzinga ate ekyabaluzingisa akalulu is to neglect Ugandans. Nze Kawempe njimanyi you messed up the entire fundamentals mu Kawempe temukyayinza omanye empale bwe gwa mulastika ne bwosigala ng'ogiwanirira tesigala ego kulona abasabudde wabula abagambye akalulu mukkirize nti kaabakuba ate ekyabakubya akalulu kunegeregitinga abantu ba Kawempe waliwo akapointi kayogedde nti empale webanga eweddemu lastika ne woogiwanirira otya ereggwa. Era nga tweyongerayo n'amawulire ag'enjawulo mwana mulenzi wuuna agambye nti njagala kwogera ku Baganda olunaku olwaleero n'okwekuba nkokola okujjudde mu Buganda bannaye saagala mwogerera bingi tugendeyo tuwulire agamba ki. Ogamba otya mwana wa maama bannaye nkusaba ontambulize katambi kano nyamba okantambulize olwaleero ngenda kwogera ku Baganda n'Abanyoro. Lwaki ndeesa abantu bano babiri David Lewis Rubongo ya Munyoro Moses Kasibante Muganda asibuka ibutambala kakati wano mu Buganda twali nange njogera naddala eri abantu aba basosola mu bantu abayawula mu bantu kubanga Buganda ekitufuula ekyenjawulo nti Buganda kuviira ddala mabega ezze yaniriza buli omu wano mu Buganda buli omu mugenyi akyala era naayisibwa nga nnyinimu. Kati mu Buganda waliwo olugero olugambanga gw'atayagala kutuula n'Abanyoro Dembaale eri Abaganda abasengejje. Mbaale sitegeeza Bugisu, Mbaale ntegeeza Mawokota. Waliwo ekitundu kye bayita Mbaale mu Mawokota. Ndowooza wano we watuula obutaka bw'endiga ekika ky'endiga obutaka bwawe ndoza buli Mbaale Mawokota. Enjogera eno yava ku ki? Edda ennyo mu bitundu by'Embaale mu Mawokota omwo waliyo omwami baali bamuyita Kyobe Kyomubaze, Kibuuka Kyobe Kyomubaze. Kibuuka Kyobe ono Kyomubaze yagenda n'alasibwa akasaale nga abamulasa akasaale be Banyoro. Abanyoro be balasa Kibuuka akasaale
kamujja mu bulamu bw'ensi eno. Era Abaganda baatabuka nnyo ne banoonya buli munyolo okulaba nga bamufulumya Mawokota naddala ekitundu ky'Embaale. Era mu katundu kano tewasobolanga kusangamu munyolo. Era ewasibukanga ogamba nti Abaganda abaddala abasengejje ogenda kubasanga Mawokota mu katundu ako kebayita Mbaale. Kubanga bo baatuka ekiseera ne bagobamu buli kuba Abanyolo n'Abaganda twali tutambulanga wamu. Baatuka ekiseera ne bagobamu Abanyolo bonna nga tebaagala kulaba ku munyolo. Era ky'ovala Omuganda yatuuka ekiseera n'akikosa n'agamba gwayawulayawula mu bantu nga toyagala kutuula n'Abanyolo. Dembaale e Mawokota ewali Abaganda abasengejje. Kakati Bwana Kasirante Moses gwe oba owulira nti toyagala kwesembereza Banyolo oba toyagala kwesembereza Munyolo, David Lewis Rubongwe gwe ne kakuluka mmwe ba Mathias Mpuuga ba Moses Balubega Mukaaku ba Mabike mmwe kakuluka mmwe nga we kali awo akabasosoze bwe mubanga muwulira David Lewis Rubongwe temumwetaaga wano mu Kampala mu Buganda, mutuyambe mutuviire mu Kampala wano mugende Mbaale e Mawokota kubanga yeri Abaganda abasengejje. Ntegerekese bulungi naye awatali ekyo eyo kadi nfu nnyo temugenda kugizanya era temujja kuyitawo. Ffe kituli mu musaayi Abaganda tetuyawula yawula. Kyova olaba buli omu wano mu ggwanga Uganda wano buli ggwanga ojjasanga nga lirwana nnyo okuyiga olulimi Oluganda. Ekyo bakituteekamu natural. Ne bw'onootuzannya byenkana kyano n'otunyiiza byenkana ki togenda kutujjamu kiri kyakwagalana. Ffe wano mu Buganda tetusosola mu bantu. Buli omu tumwaniriza era tumuwa obukulembeze kasita abeera ng'alina obusobozi. Ebyo byombuuza nti lwaki teri Baganda mu bitundu birala nze saagala kumanya. Kale bo kabakoppe ife wano mu Buganda kye tukola. Okitegedde mwana wa ssebo? David Lewis Rubongwe yafu Kampala Centre. Kitegedde ekintu ekyo. Oli omwami ndowooza mu ebigambo abadde ennaku zino nga bimufubuutukamu bingi nnyo era ng'ayogerera entebe ya Kampala Centre eyo. Yatuuka n'okugamba nti oyo David Rubongwe nja kufafaagana naye. Bwebyo bitambula bwe bigenda mu maaso era ffe we tuli okuba nga tukola ki nga tuli kutuusaako buli nsonda. Nga tweyongerayo n'agagenda mu maaso, omwana mulenzi yagambye mbu waliwo abambega be bataddewo bw'aba batambulizaako amaaso yonna gye mulaga. Buso mubeere careful. Essaawa zino kino kye kitambula e Uganda. Buli Munnayuganda wonna w'oli kino kye kiri ku ground ekigenda mu maaso. Museveni yamaze dde okusindikira abantu abayitamu okubega okuteeka obuuma obukwata amaloboozi mu nnyumba yo ng'akuumako gw'okeetereddemu otya kwe kukwata ensawo eyayulika n'ogiwa omuntu abadde ayitawo obuyisi ku luguudo awo. Aba bagenda bayimba njagala engatte oyina engatte erimu ebituli eyagala ogitunga eyayulika, oyina ensawo oba oyina suitcase yo gy'oyagala okutunga. Bayina obuuma obukwata amaloboozi mubeegendereze, tomuwa nsawo yo, tomuwa ngatto yo. Abatembeeyi abagenda batunga engatto mu maka gammwe, abatembeeyi abagenda batunga ensawo ne suitcase ezayulika mu maka gammwe ne batandika beeyogerezaako ebyobufuzi, ne batandika okubuuza gundi abeerawa. Oyinayo abantu abalala b'omanyi abayina ensawo obampitire beefuula abanaku. N'alaga nti omukwatibwa ekisa omuwe ensawo omubulire maama gundi omubulire ne gundi ne bekwebuuzisa abasiraamu wano abasinga babeerawa. Olumala otunga ensawo yo ng'agiteekamu akuuma, olumala otunga engatto yo ng'agiteekamu akuuma. Kwata engatto gy'otayagala gimuwa amalo gitunga musasule, bw'aba atunga kakasa ng'ofuna feesi ye, kakasa ng'omukuba ebifaananyi.
oba omukwate video abo engato bwomala togiyingiza mu nju gisuule awo wetulye essaawa zino awo eyajja okubba okutta n'okuzikiriza watuuse waali ababodaboda abakweyogerezaako tudde ku boda oyo natandika okweyogerezaako ebyobufuzi omubbi eyajja okubba Uganda okutta bannayuganda n'okugizikiriza awo waali yamaze dde okujja Buganda ku maapu bano bali mu Kampala bali mu Buganda tebali walala wona bali mu Buganda bagala kumanya kyekiddako kati akuuma akakwata amaloboozi gwakeyingiriza mu nju abamu bagenda bagaba butwa muyigiriza abaana obutalya kintu kyonna abamu babutwa abalala bakutega buuma abasiraamu wano bali ludda wanti wali tuyinawo omusiraamu wali tuyinawo omusiraamu abo oyo gundi oyo simanyi naawe wagira NRM gavumenti etutamye enombi nnyo ng'otandika okwogera abo abayita mu mayumba gammwe eno security alert mubeerewo nga mukimanyi bwajja mu makaago nyambe ekintu kimutambuza video eno gidownloading ogijjeyo ogisindikire omuntu mu WhatsApp ogisindikire etambule etuuke ku buli muntu yenna na buli munnayuganda naawe asobola okukolayo video bweti gikole tulabula abantu baffe gikole osindiko bubaka butuuke buli wamu sawa yakwerwanako batuvuddekeyo munnange edda batugamba nga nti obukadde magezi naye ennaku zino munnange ate abakadde be basinze okutudisappointinga twedde tukyali awo nga basajja muvule ayambalira tica Fred Kajubirumbu yenno ndo takomyeko oyo naffe nno natuyisaamu eggaali bibino leero nzize kukaatiriza ku nsonga bulijjo gye ntera okubagamba ku Lumbuye si muguwa ddalu ng'abasinga bwe mulowooza ategeera bulungi naye yastadinga bannayuganda naddala wano abaganda n'amanya nti baagala nnyo ebyonoonese baagala nnyo obulimba bawuliriza nnyo olugambo ebyekisirusiru babyagala nnyo naddala wano waffe mu Buganda kati n'ayagala atuzanyire ku bwongo talina mulimu ettake yali asitula migugu ne bamugoba nga munafu mu kampuni mu yali atikkira emigugu yali munafu ne bamugoba kati sente azifuna ku social media alina okuyiiya ebyekisiru ebyekigwagwa ebyobugwenyufu ebyobulimba asigale nga akyasika abantu gye mukoma okumulaba nga muli bangi kwe kufuna sente ku YouTube kati Lumbuye si muguwa ddalu yabeera akola sente alina okunoonya bye mwagala okuwulira n'alyoka aleeta vulugu yenna ow'obulimba ku Jeno Nalweyiso n'aleeta vulugu yenna ow'obulimba ku Meja Jeno James Birungi owa CMI n'ayogerera Jeno Muhoozi Kainerugaba ebigambo bitayita mu kamwa n'awemula Nabagereka n'awemula President Museveni kati akimanyi bannayuganda mu byagala nnyo ne mugenda ne mulaba n'afuna views mpitirivu kati sente ne bamuwa ku YouTube kakati yagambye nti President Museveni yazaala minisita omubezi owa obugagga obw'omuttaka n'amasanyalaze omukyala Nyamutoro nti Museveni yamuzaala era kyeyavaamu obwa minisita n'agamba nti omukyala minisita omubezi mu ofisi ya vice president Mutasingwa nti muwala wa Museveni yabazaala bali n'abakweka kyeyavaamu obwa minisita emabega wali yagamba nti Museveni yazaala Ronald Kibuule yali minisita w'abavubuka kakati bano yabagasse ku Kibuule n'alaga abaana basatu Nyamutoro Mutasingwa Kibuule baana ba Museveni kati abantu babyagala nnyo bya bulimba bya bugwenyufu ne bannayuganda bibaagala kati yabategeera bye mwagala njagade kubalaga nti byonna byayogera ku Jeno Nalweyiso byali bya bulimba mu nsiko teyaliyo na yasalawo kumwemula bwemuzi byonna byayogera ku Jeno Damulira byali bya bulimba ku kyalo tabeerayo asalawo kuyiiya bye mwagala okuwulira akole sente kuba talina mulimu
si bigambo byange ebyo bigambo bya mukulu oyo nga wobiwulidde naye nga nkugamba bugambi nti munnange oli ku NCK TV era woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde nja kuba nga mbikuwa sigala naffe tuvaawo